Weewaawo kakati omwami ono ndowooza mukonjo agambye nti afuna nnyo ebirooto nga bya buseegu bya kwegatta. Agambye nti lumu yaloota nga anywegera akasolo k'omukyala, era omwami ono takomye okwo n'agamba nti yaloota akomba mu kasolo k'omukyala ng'akafukamiddemu, akataddemu omumwa, akataddemu olulimi, akanywegera, akakombamu, era n'agamba nti aloota nnyo nga yeegatta. Era waliwo agambidde nti yakubirwako essimu mu kirooto, omukyala ng'amugamba nti nsanga wano nkulindiridde, n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ssebo, bw'oba n'ebikuluma mu mutima, kuba kati njagala kukwanukula, oba bulwadde, oba bwavu, oba maka kukyankalana, n'ogaake ŋŋendeko ku musawo, ojja kuba osiwa nsaano ku mazzi. Kino ekintu nsiiba nkibagamba era nkiyimbiridde emirundi mingi. Omwaliriro gw'omusawo gubaako we gukoma mu kumanya, era ayina w'akoma ne by'ateekeddwa okumala. So waliwo ensonga eziwanvuwa, waliwo abantu abatuddemu ekitundutundu ky'olubereberye, abantu abaloota ensonga z'omukwano oba ensonga z'obuseegu oba okwegatta oba okwegadanga. Ekitundutundu ekyo kiba ku lubereberye olw'omukyala oba olw'omwami. Tuyina ekitundutundu ky'okuzaalibwa ng'oli bwereere okuva mu butonde oba ewa Ttonda. Ekitundutundu ky'okuzaalibwa ng'oli bwereere ojjirako omwana ow'okubiri, kye kitanyi oba omwana ow'emabega. Ekyo twakibasomesaako emabega eri nti kye kitambo, era buli muntu alina ekitambo. Era omwana oyo afugikibwa ku kitooke ow'okubiri yakuviirako kalunsambulira mu bukulu. Y'ensonga lwaki omuntu teyanditeekeddwa kusuula nnono. Lwaki? Nti ennono ozaalwa nayo. Oyo omwana ow'okubiri gwe bafugika ku kitooke yakunonooza paka n'akubuzaako emirembe. Era omwana oyo yekiteerera, ye kitooke, ye nansukusa, omwana oyo ow'okubiri ate ye kitaka kya nawansi. Era oyo yavaamu omusajja ayitibwa kabaka bulamu. Era yakuviirako okutambula ku musawo n'akukuba omweso n'akugamba nti mulina ekitambo, n'omubuuza kyajja kitya, n'akugamba kyajja ne jjajja mmwe omukyala yafumbirwa omwammwe gw'otaalaba. Omusawo aba talina bingi byakwogera, era ansa yaabwe yeeyo nti ekitambo kino kyaleetebwa jjajjammwe omukyala. Kyokka mu nsonga eyo sayidi emu aba mutuufu. Bagamba nti kyaleetebwa jjajjammwe omukyala, ekituufu ekitambo kijja na mukazi. Ekitambo tekijja na musajja, kubanga tewali musajja asindika mwana. Buli lw'owasa omukazi oba ozaala lubaale, buli lw'owasa omukazi ne muzaala omwana oba ozadde bizibu, buli luzaalo ozaala omusambwa. Era y'ensonga lwaki ozaala abaana oli ne yeeronda, ono n'amyuka amaaso, oli n'alaba olufu ku lubaawo, oli n'agaana okusoma, ate oli n'avaamu omuntu. Oluzaalo lw'omuntu lwonna terutereera. Mubaamu abaana nga babiri, tugambe ozadde abaana 7. Mubaamu abaana abavaamu ne bafuuka abantu, aye ne mubeeramu abagaana nga bo tolina kyabbakolera okuggyako ng'otuukirizza ennono yo. Naye bw'osanga bano abazadde abaakula omuwawa,
n'akula n'agamba abaana mulina okubeera abasomi ne yeerabira nti balina obuvo n'obuddo, balina olujegere lw'ekika, balina ennyiriri mwe bava. Abaana oba baziise. Abaana bangi nnyo baweereddwa mu masomero ne baweererwa ne basoma, abamu ne bafuna ziddiguli, kyokka abamu diguli zibatunuulidde butunuulizi ne weebuuza ebiseera bye baamala nga basoma. Abaana abamu diguli ze baafuna si gye emirimu gye bakola. Abaana abamu baabonaabona nnyo mu kusoma naye balina ebibuuzo ku mitima. Lwaki nze? Era abaana badda eka ne babuuza bakitaabwe, lwaki nze? Nze sifumbirwa, nze sifuna mulimu gujjamu ekyo kye nabonaabonera, nze mmanyiirwa, nze nina olutwe, nze ndogebwa, nze nfiirizibwa, kyenkole kyange kye kifa. Naye nga nsonga ki? Abazadde be tusanzeewo batambula mu wawa. Okitegedde? Beebuzaabuza, beefudde abatalina kye bamanyi. Olukuzaala n'akuteeka ku nsi abanga akuzaalidde ensi ekulye. Okitegedde? Akati omwana oyo owookubiri erinnya lye eddala ekisiikirize. Omwana olutandika okusimbula nga ekisiikirize kyetonda wansi, n'atambula n'atandika piwano, ekisiikirize kikulaakula. Buli buwanvu bw'afuna bwe buwanvu bw'ekisiikirize. Ekisiikirize ekyo kirina amakulu era kitegeera, era ekisiikirize kirina amaanyi gaakyo ag'obutalabika. Ye mwana owookubiri. Okitegedde? Oli gwe tuyise kitambo n'ogenda ku musawo n'agamba nti ndabawo ekitambo kyekisiikiriza lubaale, kyekizikiza, kyekisiikirize, ye kitaka kya nnawansi. Kubanga omwana owookubiri bw'omuteeka ku kitooke asaanawo, ettaka limulya era ye kitooke. Era abantu abaloota ennyama, oli ng'alya ennyama embisi, oli alaba ennyama oba y'abantu, oli n'aloota ennyama y'embizzi. Oli ne bw'aba musiraamu tekimugaana kuloota nnyama ya mbizzi so nga tagiryangako. Ebyo nno we biri mu butalabika by'otasobola kugoba. Obeera musiraamu nga maka gammwe temulinnyangamu mbizzi naye ate n'oloota ng'olaba ennyama y'embizzi oba ng'ogirya. Kyeki? Omwana oyo owookubiri yakuloosa ekisolombizzi. Ekisolombizzi si kirungi, ekisolombizzi kibi. Ekisolombizzi kiba kikyafu, kiba kijama, era nga bw'owulira nti mbizzi. Akati omulongo oyo bw'aba akuluma alina ebintu byakuleetera ebikakali mu bulamu bwo okukulaga nti munyiivu. Asobola okuleetera ekisolombizzi. Ekyokuloota embizzi tekitegeeza nti nnungi, wabula embizzi yeerimbiseemu omwoyo ogutukuba oba ogutubanja, era kyekisolo kyeyambisa ggwe okubulwako emirembe. Naye tekitegeeza nti embizzi musambwa, nedda. Amaanyi agatera ogyerimbikamu gatera kuba maanyi g'omulongo kizza. Okitegedde? Embizzi kireetebwa ng'ekisolo ekyokulwanyisa eri obulamu bw'omuntu naye ne lubaale takolagana nakyo. Embizzi teriibwa. Teriibwa. Embizzi nkolimire. Embizzi etuddemu buli kintu ekibi ky'omanyi. Okitegedde? Era embizzi ekyokugiroota tekitegeeza nti musambwa nti oba nnungi, wabula embizzi kikolimo. Bw'oba oloota embizzi oba toyina mirembe. Bw'oba oloota ennyama y'embizzi oba toyina mirembe. Buli wamu gw'owaayirizibwa, gw'obeera n'olutwe, gw'okyayibwa, gw'ofiirizibwa, gw'okola n'otafuna, gw'oteeyongerako, buli kibi kyonna kiba kyetuumye ku ggwe. Bw'oba okyaloota embizzi, buba buzibu bwereere. Kyokka lubaale oyo akuloosa embizzi oba ennyama y'embizzi oba okwegatta oba okwegadanga, lubaale oyo aba atudde ku lubereberye, olubereberye lw'omuntu, obwereere bw'omuntu. Omuntu wazaalwa oli bwereere n'oggirako omwana owookubiri. Omwana owookubiri n'ateekebwa ku kitooke, ggwe n'okula n'oyingira ensi. Naye n'okula muwawa ne batakubuulira nti kino kye kino ne kino kitegeeza kino. Okitegedde? Akati omwana owookubiri aleetebwa mukyala. Omukyala yasindika omwana, omusajja tasindika mwana. Era mu buzaabuzibwa nnyo ng'ogenze ku musawo ne bagamba lubaale wammwe alimu ekitambo, ne bakutuma embuzi n'enkoko bakikwate. Kati gwe oyinza okukwata obulamu bwo?
era abasinga obungi abakutte ebitambo babonaabona. Omusawo akozesa emikolo kumba akusudde mu katyabaga, ne mudde waka ne mwetemaatemamu ne mwerumaaluma, abamu mundo, abamu gundi atuloga biki, abamu ne mwawukana, abamu ne musalawo obutaddamu kulinnyira ddala mu famiriizi zammwe lwa nsonga yakuba nti mwakola omukolo gw'okukwata ekitambo. Kati gwe oyinza okukwata obulamu bwo, oyinza okukwata empewo y'enkulu. Omwana ow'okubiri mwe muva ekitambo, ekitambo kireetebwa mukyala era emyeso bwe gibagamba, era abasawo baagukwata nga mweso gwa bbiri, kubanga bw'omubuuza nti ekitambo, tulina ekitambo, ani yakireeta, baakitusala busaze oba twakibuuka, nti jjajjammwe omukyala. Awo okumanya kwe kukoma. Kitaanyizibwa kitya? Bakimala batya mu bulamu bwo? Omwana ow'okubiri oyo singa abantu baali bamanyi ennono, omwana yandivudde buto ng'amugabula. Nga bw'olaba omwana ow'okubiri nti kinyama era kisiikiriza, era mwe muva ekitambo, era mwe muva okugamba nti omuntu asera ekiro. Okitegedde? Kati omwana yandivudde nga buto ng'agendanga ku kitooke okwo n'afukamirako n'asaba emikisa, kuba kwe kutudde omulongo amusinga amaanyi. Omulongo gwe waleka ku kitooke yafuga ggwe omuntu omulamu, era omulongo gwe waleka ku kitooke oyo omwana ow'okubiri yakuviirako okufa era yakuviirako endwadde. Ennyama eyo gye tuyita kitaka kya nawansi ye mwana ow'okubiri, oba omulongo kitooke oba kiteerera oba kisiikirize, amannya gonna gage, oyo yakuviirako okufa oba okubeerawo. Ennyama eyo gye baafuika ku kitooke esigala ekubanja ennyama, ye nnyama gye mulootanga, ennyama embisi, ennyama y'ente, ennyama eri awo, mufumba ennyama oba n'oloota ennyama y'abafu, ye mwana oyo ow'okubiri, kubanga muntu ye nnyama y'abafu gy'oloota. Bw'omulootera mu nnyama y'embizzi oba toyina mirembe buli w'oyita mu kkubo lyo, mu booluganda, mu b'emikwano ne ku mirimu. Okitegedde? Akati omwana oyo ow'okubiri yakuviirako ekkubo ly'okufa oba ekkubo ly'obulamu. Omwana bwe yandibadde ng'akula, nga bw'owulira amadiini nti omwana bw'atuuka mu P6 amala omugigi agenda n'asoma eddiini. Omwana bw'atanatuuka mu P6 asoma katekisimu, abalokole oba abakatuliki asoma katekisimu. Omwana amala kofirimansiyo oba kalimwezi, omwana amala omugigi mu busiraamu. Era emyaka gy'omwana weegiri egigenda n'asoma eddiini mu buwangwa n'ennono, abaana mubasomesezza ki? Lwaki ozaalira abaana ensi ebalye? Lwaki ozaala abaana n'omala gabaleka mu nsi ate mu bukulu ne bakkuba ebibuuzo? Taata nga tubonaabona, maama ffe twalya ki? Ewaka ewatajja mbaga, ewatajja kufumbirwa wadde okwanjulwa, ffe twalya ki? Ewaka ewatalibaawo busobozi wadde. Lwaki ffe ewaffe tuba twerumaaluma? Lwaki ffe ewaffe tuba twetemaatemamu? Twaba ki? Kino kiva ku ki? Abaana baba n'ebibuuzo. Kyokka omwana omu bw'ava ebbali n'ajja n'agamba kitaawe nti taata lubaala nnuma, taata nga yeewubya, nti ebyo tobyogerera wano, ffe tetubimanyi. Kyokka nga kitaawe alina ekyama kyasirikidde, yalabako ku jjajjaabwe ng'asamira oba ssengaawe ng'asamira, n'asirika abaana bano ne yeefuulira ddala omukambwe, ne yeefuula atabiriiko, ne yeefuula atabimanyi. Naye ng'ate abaana balina ebibuuzo era babikakasa. Ekituufu balina ebintu ebibalumbagana. Mu kiro nga beebase, baloota ebirooto eby'entiisa, emisota gibagoba, buli kikyamu kyonna kituuka ku baana bo. Naye omwana n'avaayo ne yeesoolayo n'agga, taata lubaala nnuma, n'ogenda ewa mwannyoko ssengaawe n'omugamba nti omwana no yatandise okweraguza. Okitegedde? Ne weewubya. Abazadde bwe batyo bafa bubi, era abazadde bwe batyo bawunzika bubi. Bwakutuka omugongo tadda mabega, era bwakutuka okugulu tadda mabega. Bwafuna kinsimbye bufuuka bulwadde obulimutta. Abamu bafudde zipuleesa, abamu bafudde bakutuse emigongo, abamu balwadde endwadde ezitagambika. Abazadde lwakwewubya n'okukisa abaana. Omuzadde n'atasobola kugamba nti jjajjammwe gundi yalinako essabo, wabula n'asirika busirisi n'agamba nti ffe ebyo tetwabiraba. Okitegedde? Akati omwana yandibadde ng'akula ng'agira ekiseera n'afunayo akanyama k'ente n'agenda n'akagabula ku kitooke. Okwo kwe kujjukira omulongooli n'okumugabula, kubanga ye alya nnyama.
era nnyama gye bafuika ku kitooke kibeera kinyama eba nnyama gye bafuika ku kitooke. Okitegedde kati ennyama eyo esigala eri ennyama bw'otagiwa nnyama erya ggwe. Kati ennono eno yali yeetaaga okusomesa abaana nga bato ne bamanya buli kintu kirina makulu ki. Ekintu kyonna bw'okikola tekikoma awo. Omwana gw'ofugika takoma awo, omwana gw'ofugika asigala abanja. Muteekawo nnyama ku kitooke, ye mwana owookubiri eba nnyama. Ekintu ekyo abamu bakiyita kitanyi. Okitegedde abamu mwana w'emabega, abamu omwana owookubiri. Naye kibeera kinyama. Ekinyama ekyo kye kifuga omwana ono gw'ozadde kubanga kye kirongo ekikulu era kye kimuviirako omwoyo ogumutambuza mu nsi muno. Kyova olaba ekinyama ekyo bw'okisuula mu limba oba mu ggwanika oba n'okisuula kasasiro oba mu ttooyi, omwana ono oba omusse kubanga ekinyama ekyo ye mwana afuga omwana ono gw'ozadde omulamu. Kisigala kimutwala kimufulumya bweru. Kyokka ekinyama ekyo singa okifugika ewaka, abaana abo tebakyawa waabwe era tebakoowa waabwe. Okitegedde era basigala bateekamu bazadde baabwe ekitiibwa era nga babalambula nga tebamala bbanga nga takomyewo waka. Okitegedde kakati ensonga eyo mulina okugyegendereza. Akati gwe aloota obuseegu, aloota ng'okomba mu kasolo, aloota ebintu eby'enjawulo, aloota abakyala nga bakuyita mu nsonga z'omukwano. Weegendereze, ensonga ezo za lubereberye. Ogwo mwaliro gwa nsozi, omwaliro gwo muwanvu gwa mbiri. Olina okutuuza nniya ne weebuuza ntambudde ntya. Genda weebuuze mu mbiri ezikulinaanye bajja kunnyonnyola. Okitegedde ekitundu ky'okuloota ng'olaba mubiri mu bikolwa by'obuseegu, obwo busobe. Obusobe bujja buleetebwa bajjajjammwe abajja batuula mu mpewo zammwe n'abooluganda ab'enjawulo. Abantu gye bakoma okwagala ab'emiziro egifaanana, emiziro gy'abannyaabwe, namunswalya ku nswazi, kitammwe ne yeegatta ne muwala we oba omwana we, bijja bibeeramu mu kyama mu bika lwakuba nti tebivaayo kweyoleka bantu kubimanya. Okitegedde mu kyama ne mujja muba n'omuzadde nga mwami najja asobya ku mwana muwala we oba n'amwagala oba ne baagalana. Okitegedde naye nga kyama ne wataba awaakimanya. Oluusi abaana abooluganda ne beesanga mu Kampala ne beekwana naye nga ba muziro gumu ne wataba awaakimanya. Ekintu ekyo ne kijja nga kirondola ne bajja nga bakikola okutuuka ku ggwe aliwo olwaleero. N'owulira nti mwannyinaze eyali ayagala wa muziro gwe oba nze nali njagala wa muziro gwange. Oli n'akwanira ddala omuwala nga yeddira muziro gwa nnyina. Okitegedde kakati ebyo bye bivaamu ensonga okutuuka okusobera ddala. Kati bwe zimala okusobera ddala anti ebyama mu byanjadde, kaseegu ng'ajja, kaggwa ensonyi ng'ajja, oludda olukyala lubeera lunyiivu mu nnyiriri zammwe oba mu kika kyammwe. Kati oludda olwo olukyala bwe lumala okunyiiga nga lutandika okwoleka obwerere bwalwo, ekinene kigenda na kinene, amawano gagenda n'amawano. Buli kye mwasobya kimala na kukisobya mu ngeri efaanana engeri gye wakisobyamu. Era oludda luno olukyala lubeera lukubanja ggwe ng'oli mwami okulubika okulwambaza. N'oludda olukyala bwe baba nga yeeyolekerwa abasajja era abeera abanjibwa okunoonya oludda olusajja n'alwambaza ne luggumira. Okitegedde kakati ssebo okuloota nga oteeka omumwa mu bbakuli era oteeka okuba wakikolako oba mu kika kyammwe, goyinza okuba tukikolangako naye nga mu kika kyammwe be baana baliwo ng'olina baganda bo abawala bannyoko n'abalenzi nga mu kukka mu busolo bunuuna akataayi tekasala era nga gwe muzannyo ogusinga obbanyumira. Osobola okuba gwe wennyini wakikolako oba okuba nga abamu ku baganda bo kye kisinga okubanyumira. Eriyo omuwala nga ye bw'otamukomba wansi tanyumirwa, nga ne bw'oba tomuwadde ssente n'omukomba wansi, okitegedde, n'omuzannyisizaamu olulimi ye gy'emirembe gye. Okitegedde akati mulimu abaana abakoppya ebintu ebyo bye bitakyayinza bavaamu. Kyokka ebintu ebyo bwe mubeera nga mubikola mu bika, era ebiseera ebisinga obungi empewo temujja zitereeza kubanga lubaale tasobola kuvuunukira ku lulimi lusobu. Olulimi obeera olusobezza, olulimi luba luliko ebyesittazo. Olaba mukamwana y'ayingira mu kasubi n'esoba, era mukamwana mu kasubi ayingirira ku mateeka
bwe muba nga mwateekawo kasubi ku luggya lwammwe, omukyala gwe muwasizza mu nnyumba omwo ayatula muka mwana alagibwa akafo w'atuula katera kubeera awo ng'emabega w'oluggi. Tasukkawo, tasandaala mu kasubi, tatuula buli waasanze. Okitegedde? Kubanga muka mwana aba azira era lubaale w'ekika aba aziza. Akati ebiseera ebisinga obungi gwe muka mwana empewo zigamba nti atuule ku bbali wali. Kakati ate gwoddidde olulimi okuyitira lubaale, kuyitirako jjajjaawo, abasumisi, basenga abo b'otaalaba, emizimu egizira muka mwana, ate olulimi oluteeredde ddala mu kasolo. Kakati lubaale agaana muntu mulamba nti tasaalimbira mu mbuga yaffe buli waasanze, tugambe omuwala wamuwasa nga muntu mulamba. Kati ate wagaanidde omuntu obutatuula buli waasanze, kati ate akasolo kye ki? Kati bw'okomba mu kasolo, empewo ezo ne bw'olizitambuza ku musawo aba talizitereeza. Bwe mwagala n'ab'ebikula ebimu, tugambe oyagadde omwana wa muziro gwa nnyoko, oba mwesisinkanye oyagadde omuwala wa muziro gwo, lubaale oyo aba talitereera. Lubaale oyo beebakirira mwebakirire, egyo misango. Oba olina okuwoza emisango egyo n'okutanga otanzibwa. Era abantu abatudde mu mbiri abasinga obungi ne mu nsozi bakola nnyo ebintu eby'enjawulo, okugabulanga amata olutakoma, kugabula abaana ebijjulo ebitakoma, okukola ebintu eby'enjawulo, okukimira emisambwa amazzi, okweranga mu mbuga n'oziyonja, okukola emirimu egy'enjawulo, okukola emirimu gya nnabuzaana, biki, okumanya bassaalongo bannaalongo, kubanga lubaalo yaba atudde ku bulongo. Okitegedde? Kale ekituntundu ky'okukomba ebbakuli ssebo, ne bw'olitambula ku basawo n'otuuka ku nnyanja y'omunnyu tolikitereeza, okuggyako ng'ogenze mu mbiri ne weebuuza. Gwe bw'otambulanga ku musawo n'atereeza embeera eyo, jjanga n'ombuuka, kubanga ffe tetwogera bintu bye tulyejjusa, twogera ekintu ekyo ekituufu. Okitegedde? Akati ggwe alootagana obwerere bw'abakazi mu kitundutundu ekyo, tebakubanja bubanzi gomesi, wabula bakubanja okuttaanya ensonga z'abajjajjaabo ebbanga eritali ggere ng'obeera mu mbiri mu nsozi, otegere lwaki oloota ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Ekirala, bannaalongo bakubanja okubikka gomesi, era ebituntundu ebyo byonna bya mu mbiri. Lubaale w'omusawo abeera azze kujjanjaba na kuvumula n'okusamiza lubaale oyo ataliimu nnyo bukwakkulizo. Lubaale alimu obukwakkulizo ku musawo tatereererayo. Era abasawo bangi tebafuddeeyo kulambula bazzukulu be baakolera lubaale obanga baatereera. Ojja kugenda okubasanga bazzukulu be wakolera lubaale nga gye bali babonaabona, naye ng'ate baakusasula. Naye ng'ate naawe toli mubbi ggwe ng'omusawo, toli mufere, toli mubbi, wagenderera kubawonya, naye olw'okuba omwaliro gwabwe muwanvu n'otasobola guvuunusa. Eriyo emyaliro emiwanvu, eriyo emyaliro egitudde ku lubereberye. Olubereberye lwe lw'obwerere bw'omuntu. Bw'otandika okulaba obwerere bw'omuntu ng'omanya lubaale oyo atudde ku nsobi, lubaale tasobola kutereera, okuggyako ggwe ng'omuntu nga weetereezezza. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.